neyanziza lwaki kutinza okwongeramu n'abana 5 kuba ye wannambi neyanziza kakyali Fit Media nzishabikuwanga njagala n'abantu ba Kigula South oyinza Honorable Akaruya Kiza Kigulu South isebo Kigulu South yes ajja ku Ticket National Unity Platform yaliyo ng'omubaka ku ticket ya anga independent yajangu wa NRM ni bamukuba akalulu kati ajangu wa National Unity Platform bakosi manyi maya bantu bangabe lwaki ba NUP mukabe kuleta ko saba obabalala temwina bwezi sente mutuyambi mujje Togamba abanupu bakuwa sente. Abanupu munde bayina kasente. Eso abantu ndalo bagambe nti Secretary General David Wesiliwo ye MP wa Kampala da. Honorable. Ewabwe tewali constituency. Mani nsaba tugende kwa twali tangise. Nsiyo namwagala ddira mu Jimaleyo. Ewamwe waliyo constituency esukka mu Lusamba. Bibiri nsanvu wano what aleka nkyogere balayo balese nibogera ewale bayina constituency bibiri mu nsanvu ewabwe yewa tomanyiyo gwamo yewa lwaki wesimba wona nze ndi wa tribe ndi wa tribe ki ososo la mawa ate ewabwe naawe jaga tugende kalulu kirungi kyayinza tokolerawa okuyita ojobeeremu omujulizi yabagamba nti wali okugulirira so tuwe ku story we yali okusinzira okugamba nti wali ogulira akalulu ne polling station ze waliko neyanziza nnyo ssebo omukulu Shafik Media nalinze bampadde okukulira omuluka gw'empererwe nga supervisor kati naye nga before kutongoza campaign Fit Media. Tandike ku nsonga za Honorable Nalukora ekirungi nti tiimu yonna gye nnina wano yali mu kalulu ke kawe nga bwengirina tewali ataakaliimu era buli omu yalinamu candidate gwawagira ne gwayagala kuba Honorable Twaha yali ayagala Honorable Nalukora naye nga wagira aganaga siwa kiri so mbeera bwetyo bweri akati tugenda kwatogera ku nsonga tetugenda kuyingira mu biri mu kooti kuba byo tubireka ne bigenda mu maaso tukone ku byaliwo ezimu ku nsonga zebawa lwe bululu 1,606 oba mwana nga bagamba obululu obwo tebwabalibwa singa babwabalibwa range eryo eya wakati wa Honorable Nalukoola ne Honorable Nambi tuza tewera na mutwalo obululu obwo singa bwali bwa Nambi singa yali waggulu tetutamanyi oba akakasa atya nti oba mwe naye ebyo bya kooti Honorable jaga tutandike mu kalulu ako ekiremesa obululu buno 1,606 okubanga bubalibwa kyetusinga okwagala mwe abaviirako ebizibu oba waggwe wali mukazangola waliyo neyanzanye mudota neyanzeke bakubanga ndowooza munze mu ndowooza yange nti omusango gwa Nalukoola guno teguli mu kooti nti NRM tekimanyi nti bagiwangula basically guli mu kooti one kumalira nnyo biseera byaffe ne candidate waffe ne baloya waffe n'amaanyi namwe media wamalira biseera okuva okufokasinga ku bintu ebiyamba eggwanga lino fena twesibeeko simanyi obadde okimanyi nti olunaku lw'eggulo parliament yayisiza budget etugenda okutambulirako financial year naye tolina oyinza kukiraba mu mawulire it is okay but ku nsi erimu ensa there is no way budget egenda okutambulirako system y'eggwanga financial year neyita buyisibwe ekyo kipayopayo nga batono nnyo abagoberera nga terinagikonyeko so kiri wano mu Uganda naye si tekiri wano mu Uganda kubanga si kigenderere kubanga kigenderere budget eyo yayise nga ebitundu 36 ku buli 100 bigenda kusasula mabanja nga ne mu magumu ku mabanja agali omwo esente akulira obusiraamu tugenda kujja katono nnyo njagala kuzimbirawo nkulage lwaki omusango gwa Nalukoola guno
akulira obusiraamu mu Uganda Sheikh Ramadan Mubajji yatunda ebintu by'obusiraamu ttaka ly'Essembabule n'omuzikiti uno omukulu. Mwalimu Museveni yagambye mu budget eno bamuteremu bilioni 16 okusasula ebintu ebyo mu budget sente yezeyadda mu budget yayise. Unfortunately toyina oyinza kukiraba wano bano batwatu basitayina kunayinza kumanya kati kankugire ku musango. Lwaki nkugamba nti guno musango naye teguli mu kooti nti ekimanyi kitwagiwangula. Obululu Nambi bwe yeesibyeko obwali ku polling station ya Kazangola obwali ku polling station ya Kawempe Mbogo ani yaleeta obuzibu okubanga obululu obwo tebubaliwo. It is evident obutambi we buli nga emmamba ziyingira mu polling station ya Kawempe Mbogo nga zikuba abantu abavubuka bakawuula abafaananako abalasita byali deployees abafaananako ne bayingira ne bamenyamenya ebibokisi ne bamenyamenya ebiki ngambe sigambe abafaanana byali ne bayingira ne bamenyamenya n'obutambi buli mu Kazangola the same story. So it is kitegeeza government yennyini ye yalina omukono mwekyo kubanga emmamba si za national unity platform abajasa amagye si ba national unity platform ate obennyini bamala dde okweraga katu nti tosobola kwawula state operatives zaabo ne state agencies zokwenaale balinga abamagye nga unfortunately kanzije wano era nkakasanga omulamuzi ekirungi ky'obujulizi bwaweedde very soon omulamuzi ajja kuwa ensala ye kubanga Mukyala Nambi ayinza kujjawo obujulizi obukakasa nti abalunzi bonna abaali mu Kazangola n'abalunzi bonna abaali Kawempe Mbogo nti balunze ye kubanga ffe abaali mu Kazangola nga tumaze okubalako obululu bwa kansala Mama Husina kyalinga kyeraga lwatu omuntu bw'abaze okulonda kansala nga wa national unity platform yakulembedde kitegeeza naye omupya ali mu box chances are very high nti yakulembeddewo. Nani Mama Husina yennyini tebamulangira anti kubanga ebyalina okumulangirira tibyaliwo bajja ne babiyiwayiwa. Kati kitegeeza okujja nga atugamba nti ne Mama Husina naye kubanga yali credible candidate era nga yakulembere naye ajje okulangirira akawulu basinzira ku declaration forms. So njagala kusema na kintu kitegeera Honorable Nambi mukuwaaba okwaba okwandibadde okutuufu yandibadde awaaba electoral commission najjati kuba abakuwaaba abo ndowooza yandibadde nepo one singa yawaaba ng'awaabidde electoral commission okulemererwa okuteekateeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya nga ye bw'agamba yandibadde mutuufu kubanga etteeka era liri very clear. Electoral commission is supposed to work in hand with state agencies to create and protect and provide security throughout mu kalulu konna. In fact ng'ekolagana na poliisi teretangako na byamagye byonna nti tewali wonna muteeka bamagye bajja ati be balina kubeera mu kalulu. Naye electoral commission yalemerera singa gye yawaabi yateekateeka akalulu akakyamu wakiri ne bamuliyirira. It is naye toyinza kutandika kugamba nti discrediting obuwanguzi wa Honorable Nalukola ng'osinziira ku bitaliiwo kubanga declaration forms teziriwo. Electoral commission yakozesa ezaaliwo n'erangirira kati ye alina bukakafu kyobulaga nti obululu obwo bonna obwali mu polling stations ezitalondera bwali bubwe. Yala kumaliza bwe olw'okuba nti wabaddewo ensonga ez'amakulu mu ggwanga muno naye nga zetaaga okuyitawo nga tewali nnyo okuwakanyizibwa n'ebyo byennyininyini baba bajja n'okooti maasho yayise mu palamenti kati etteeka bali mu kulidibetinga kubanga n'abantu tebabawadde nnyo olukusa n'Abannayuganda kutegeera bukyamu buli mu tteeka lino era omukisa gwe bagenda okufuna tugenda lisunsula no fit media naye kiri intentional. Amawulire gonna mugasentalinga gavumenti zibikola gavumenti z'abamafiya bakwata amawulire ne bagateeka we baagala mulabe wana ebintu ne bikola ki era mu kawulu ka Nalukola bwennyini njagala kujjukiza nti ffe twali eno mu kawulu ngayo palamenti eyisa supplementary budget ava ku eyo nga ne sekambajja eyongerayo emyaka 5 kati byebyo byebakola naye bakimanyi bulungi nnyo akawulu Honorable Nalukola yakawangula era ogenda kulaba omulamuzi agenda kusalasalira Nambi amugee bakuwangula mazima n'obwenkanya very soon kubanga obujulizi bonna bamaze okuwulibwa si bwe kiri tulinda kati judgment. Honorable wanjise njakuddako obululu omutwalo gumu kakaaga mu lukaaga wabanga omuntu wabutunulya obululu n'enjawulo eriwo nga nange abayisimbyewo mbandabira ddala nga singa bwange mbiirako wensobola okuwangulira naye baba tebabubaze
maasobola okukayana nga Honorable Nambi kyaliko Hajati Nambi musaasira era ne munakuwalirako okubanga afuusa akagologosi nga bamukozesa okumuzinisa amazina ng'avuzinisa ali eri mu ntebe akumibwa Jati SFC military n'ebitongole by'okwerinda byonna. General Museveni agaba byoya bya nswa. General Museveni yagabira Nadduli mutabani we n'agenda n'asoma ebweru n'akomawo wano ng'alina muwa mulimu n'amuwa n'ebbaluwa emuwa omulimu bwe yatuuka mu ofiisi w'alina okugufuna ne bamugamba wano tetukola ki General Museveni agaba byoya bya nswa. Naye ekyo kibaziyigirize eyali vice president bu Kenya yaweerera omwana we nga basoma abantu babiri ne General Muhoozi ng'ono yalagira General Muhoozi be yadda wano accident yalinga ya Naibanda Jenani Museveni eyali vice we mutabani we teyamuwa mukisa yadde okubaako kyakola muwala wa General Katumba wa Maro olwamala okutikkirwa n'akomawo wano kati zembu yagezi kazembu abo bonna basajja be kati ono vice chairman munne oba vice president wa NRM Haji Kigongo musajja watu munakuwalirako bali muwebula mu Busiraamu ne mu Buganda n'abantu abakyali wano mu Buganda ababadde bakyamuwamu akatiibwa basooka ne bamuweebula nga tebawadde mukisa NRM kulonda candidate bo bennyini ne beefuula abaleese okukkaanya ne bakwata sente ne baziwa abamu abadde ba candidate abalala ne batabawa ne babajjamu ne baleeta omuntu oledde yagwadda kuba MP Kampala district ne bamuwa Kawempe we bamanyire era tasobola wangulawo kuba Kawempe bamaze emyaka 20 n'okusoba nga tebawangulawo myaka 2 mwegi nga tebawangulawo awo abenaale kuruno mmira kubaali jijjewe wangulawo ngoyede ne candidate kubaali balesolede yali munafu Hajati Nambi kinaayino kitegeera nti oli amukozesa anoonya butabaago bakitaawe ku bwa vice president kuba ekyo kifo kibale tekivuganyizibwa ekya vice chairman ne kati bamutaddeko ne candidate ne kati beefudde abafaayo ennyo okugumya Haji Kigongo tuli naawe ne bamulimba era Haji Kigongo banno bazze bayita naawe lyekkubo so mwenga FDC mwakkiriza Nalukola yawangu si FDC bokka abantu be Kawempe balonda Honorable Nalukola mu mazima na bwenkanya senga Nambi yawaabye omusango gwe nalikanyiza naye okuwaabo langi ya Nalukola n'obululu obutono obululu bwe obuyitirivu ne butagattibwako wana Nalukola yes omusango gw'okubiri gwe nalibadde nkubira Hajati Nambi mu ngalo gwe musanga abeNRM okufutyanka kansala eyalondebwa Maama Husina Mwangola n'atalangirirwa sengeje emisango yagigase naga nti nsaba akakikuka ebyokulonda kongewe obululu Nalukola ko yawangulira ne kansala yawangula Mwangola alangiriwe Nambi senga muzira andi watugamba nti Jati yateekamu amaanyi mangi kulanga Honorable Nalukola ekyo kituufu tekiriko kubuusabuusa Jati yajja okukolera Honorable Nalukola simpase era n'agikola era n'agifuna kubanga nakugamba wano misana gwaka era kankiddemu lawyer wa personal lawyer wa mukulembeze wa Jati ye Honorable Nalukola eyakola endagaano yatwala Mawu mu government ye Honorable Nalukola kyokanga akulembere ekyo kitongole ekiramuzi ye Mawu gwe yakola endagaano yamuyamba okufuuka minister kati oyinza kujjayo oti tatumenya tatumalira biseera kuba talina kyayinza kujja mu kkooti kyeyali alina okukola kyali eki kwogera na kitaawe n'amugamba taata kalulu ka kiguli oba nfunye obululu 3 bannangirire nga balangirira nakwedde kasa kyamulema tasobola kubeera MP awo amala biseera mpunzika na kino abakulembeze bonna njagala bayige nti waliwo akaseera kootuuka nga tokyasobola kufuna buwanguzi ne wowe obadde obwagala nnyo tulina okuyiga nti waliwo akaseera we katuuka n'okkiriza okuwangulwa Honorable Nambi oba oyina ssente oba oyina bannamateeka abalungi oba oyina bajjaati oba oyina BSFC tosobola kuwangula ogwo musango omala biseera byo
Kazoke mpumulemu. Nkomewo ne Honorable Rita tuongereyo ku nsonga neyanziza. Enefik Media. Neyanziza lwasa kutinza okwongeramu n'abana 5 kuba ye wannambi. Neyanziza kyali Fik Media nzisha Vikwanga. Njagala n'abantu ba Kigula South yanyiza Honorable Akaruya Kiza Kigulu South is Kigulu South. Kigulu South, yes. Ajja ku Ticket National Unity Platform yaliyo ng'omubaka ku ticket ya nga independent. Yajja ng'owa NRM ne bamukuba akalulu kati ajja ng'owa National Unity Platform. Bakosimanyi mwaye abantu baŋŋambye lwaki ba NUP bokka betuleeta kuno. Saba oba abalala temulina bubeezi ssente mutuyambe mujje bajje balange kyogamba abanupu bakuwa ssente ate abanupu bune balina kasente ese abantu eddaalo bagambe nti Secretary General David Siribongo ye MP wa Kampala ddako ewaabwe tewali constituency nsaba tugende otandise ensi yonna mwagala ddira mugimaleyo ewammwe waliyo constituency esukka mu 207 wano leka nkyogere balayo balese nebogera ewali balina constituency 207 ewaabwe yewa tomanyiyo nze ndi wa tribe ndi wa tribe ki ate ye ewaabwe naawe njagala tugende kalulu kirungi kikyayinza otukolerawa okuyita ojobeeremu omujulizi yabagamba nti wali okugulirira so tuwe ku story we yali okusinzira okugamba nti wali okugulirira akalulu ne polling station ze waliko neyanziza nnyo ssebo omukulu Shafik Media nalinze bampadde okukulira omuluka gw'empererwe nga supervisor kati naye nga before kutongoza campaign nze nzize nkolanga programu zange ng'omuntu buli mwezi mbaako ebintu bye ngenda okukola mu kitundu ekyo kyenkiikirira kati nga tebanatongoza kalulu emyezi 2 emabega nga tebanatongoza campaign emyezi 2 emabega nali nayita mu kitundu kyange nga ntambula mbuuza ku bantu mu kutambula nsanga abakadde abo abamu tebakyasobola na kutambula wali wakolera buli kimu abalala balwadde nga weyebasse ne skin weesigala kati wembalambula nempulira nga nkwatiddwako abamu babasiba pampa kyokulya kibula kati neŋŋamba kati sigenda kufuna sente zibalaba mulundi gumu ngenda balambulanga buli mwezi nga nambulayo abantu 10 nga nkola budget y'abantu 10 mu muluka gwange ngangula sukali kilo 2 muchere sabuni majani mata omunyu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo naye nga kankyalire ku bakadde bano ndaba nga ndudde okubalambulako okuzza emabega sirogani yange egamba buli muntu nsonga erinze nga sisosola mu mukadde mu muvubuka mu mwami mu mukyalo oba mwana kati munnange nze ndudde nga nkola ebintu ebyo nze wange n'abakadde olunaku lwe bafuna ssente zaabwe ez'abakadde nze mbavuga ne mbatwala ne mbalinda ne mbakomyawo kuba bankubira nga beemulugunya nti abantu abaabatwalanga babasabanga emitwalo 2 buli muntu okubatwala mu special n'okubazza abakadde abasinga tebakyasobola kutambula basitule bw'aba yeewaludde n'atula mu mmotoka tasobola kutuula ku pikipiki ne mbagamba nedda nze ngenda kutandikanga okubanona mbatwalenga ku mafuta agange ate mbazze kati mu mbeera eyo nali nakola programu yange emyezi 2 emabega nti ngenda kulambula abakadde bange mu mwezi ogwokusatu nga lumu gwe gulimu akalulu jjukira tufuna omusaala ng'ennaku z'omwezi 28 3 kati bwe nafuna akasente ako ne ŋŋamba nga lumu sinsi sente zino nzifunye nga 3 nga lumu kankole programu yange gye nali nateeka mu nkola era nengenda nengula ebintu nentandika okulambula abakadde be nali maze okulaba naye nga nyina balambula mu bitundu olwokuba nti sina busobozi bulambula abakadde 20 mulundi gumu nga buli mwezi ngenda kulambula nga abakadde 10 kati kwolwo nga ntandikwa twasooka kutambula mu kalulu
kuba kolo batandika n'omuluka gw'empereerwe gwe gwaggulawo kampeyini ezo Honorable Nalukoola. Bwe tumala okuva mu kalulu okutambula nga tuyisaamu drive nali nakoze programu ne nga bwe nvaayo ngende ebintu nali ndese embiguze ngambye abaana mujje mu nsange ku Starbex ntandike n'abakyala abali awo. Era bwe nava mu kutambula ne ngenda nze mmanyi nkola programu yange ng'omuntu kansala w'ekitundu nga nambula abakadde abo nga mbatwalira ebintu ebyo sirina na kigambo kye nayongerako nti Nalukoola mumulabiranga ddala nabawabuuyi. Abakadde abo abamu ku bo tebakyasobola na kutambula kuba singa nali muntu agulirira akalulu nali ngenda kuwa bavubuka kuba be bakola ki be batambula be bayongerayo eddoboozi aba boda naye nawa bakadde ne bw'otunuulira ebifaananyi ebyo mulimu abakadde abalwadde nga balina ku buliri abamu kwe nabasanganga nga tebasobola kutambula. Kati omuntu agulirira akalulu lwaki nali mpa abakadde abatakyasobola na kutambula kujja kulonda? Abakadde tebajja kulonda. Tebajja. Abasinga balwadde. Era nga bw'obalaba mu bifaananyi balwadde tebasobola kutambula ajja asimbe layini asibe mu musana. Era ne mmala okubalaba ne nkwata ekkubo ne nzira ewaka. Buli lwe mbadde nga nkola activity yonna mu kitundu nkuba ebifaananyi. Nina omukutu gwange nagutandika 2 mbeera mpisizaako obubaka obw'ekitundu obubaka bwabaawo programu ezigenda mu maaso ez'enkulaakulana nenziyisa ku mukutu ne mbagamba leero ne mbateerayo programu nti ssente z'abakadde bazigaba ku Mmande bannange mukeere ngenda kujja mbano n'essaawa bwe ziti. Si bakadde bokka nze okuva lwe nalondebwa nga sinnaba na kulayira ng'ozze empereerwe abatuuze b'empereere basobola okunjulira. Bwe namala okulondebwa abazadde bankabiriranga nnyo nasooka kubeera sekuritale w'ekyalo ng'abantu bantuukirira abaana tebasoma sekuritale abaana tebasoma. Kati nentandika okukyalira ebitongole ebyenjawulo nga ngezaako okunoonya obuyamba ku bantu bange. Nina basingo mother, nina bannamwandu, ninamu n'abalwadde nga waliwo okutulina group nga balwadde beetaaga okuyambibwa. Kati nenkyaliranga ebitongole ebyenjawulo nentandika nga okusakayo basale z'abaana ez'okusoma university, tertiary institutions, primary, secondary, era nga bye basale ziri mu 3 mu mpereerwe. Tujja kujjawo awali tugenda osinkana ababiri naye wensinga okwagalira waawa nti we batuukira okutwala kati bakwemulugunya. Yes, bwe nakuba ebifaananyi mbiteeka ku mukutu gwange ogwa kansala Rita. Tulina n'omulala ogw'ekyalo guliko Sekati Security n'ogwa Mpereerwe Parish giri emikutu 3. Kati we mbiteekako omu ku bammemba abali ku mukutu ogwo ajjako ebifaananyi. Mawulire ge nawulira nti bali mu meeting ne bagamba buno kansala Rita agenda agaba ebintu ng'agulirira abalonzi. Era bali baagala kunkwata mu kalulu ako kunsiba. Nenva n'ewaka nga sesula waka ebisira paka akalulu kaggwa nga nina abanzibiddeko nti baagala kukwata. Ne ngamba ebifaananyi bye nataddeyo nateekako ne message. Era bwe mba nkujjiddeyo message eyo nawandiika ku bifaananyi ebyo nga ngamba nti abakadde sikoma ku kubatwala kufuna ssente zaabwe ez'abakadde naye mbalowoozaako mu ngeri ey'enjawulo. Naye bakyetaaga obuyambi. Bw'obaawo ali eyo ng'osobola okunneegattako negattaako tuyamba abakadde bano abamu balwadde beetaaga eddagala abalala ekyokulya kibula. So bw'obaawo ali eyo ng'osobola okunneegattako jangu onneegatteko tuyamba baki abakadde. Ye yali message eyali ku bifaananyi ebyo. Kati bo ne balondamu bye baagala. Ngenda okulaba petition ya Hajati Nambi efuluma nga mwendi naguliridde abaki abalonzi ng'omuntu annumiriza yali memba kuki ku mukutu ng'era agamba ye yankuba ebifaananyi ebyo yali ayitawo nga bwe mwamulaba mu kkooti n'awulira enduulu ebyo byonna alimba. Nze nabikuba ne mbiteeka ku mukutu. Kyova olaba baamutumye essimu eyankuba gye yateekako nti spaaka biki essimu yagaanyo gireeta ng'essimu eyange eyakuba ebifaananyi era nga biriko ne time stamp ddi lwe nabikuba. Ye ng'alumiriza nti yankuba ebifaananyi ebyo nga 8 Ogwokusatu ebifaananyi nabikubanga 1 Ogwokusatu. Kati kwe kumanya nti nina okugenda mu kkooti okwewozaako naye ndyoka ngenda mu kkooti n'ebifaananyi okulageko abantu nti si gwe gusoose okugaba ebintu. Bukyanga nnondebwa nzize enkola ki nga nkikola si gwe gusoose n'akalulu bwe kaggwa nina ebifaananyi
kuba nali nakola program nenkyalira abakadde abalala ab'Essekanyonyi ng'akalulu kamaze okuggwa ekyo nakikoze wiiki 2 emabega nenkyalira abakadde ab'Essekanyonyi era ebifaananyi ebyo nabyo byabaddeko nga kikulaga nti saakikola lw'akalulu wabula kyali mu program yange ng'ate akalulu tekitegeeza nkyuse program yange because sinze nali candidate nze nali nkola mirimu gyange nga kansala akiikirira ekitundu ekyo okutangazizza mbeera nga bwegenda kubanga nkomawo naye togere kusogera Rastam. Naam. Neyanza. Okweyanza weyanziza. Program anti njimanje tuliko. Program tuliko jimanyi. Okay, you can introduce. Walimu buli we nayita nga banga muno Rasta tumulabika wempi wonna. Tambula n'abantu be 10 wabiri. Ng'otambula. Awali emivuyo mukazangola wayitawo ko. Naye saaliyo kaso kuziranjulira. Kaso kuzira. Tewaliyo ku bantu be. Ze nali na mmere. Ogambye naliyo. Kale abantu bo. Tewakasukayo ko. Abantu be bo waliyo naye teyaliyo. Segeza de waliyo. Wadde abantu be baliyo. Njagala wonna tusitwale wamu. Yaman. Ebifo ebibiri ebisinga okubeeramu obuzibu mu Kawempe n'akalulu konna tuliko obimanyiiko so gwosobola otuwa ekifaananyi ekituufu. Neyanza naye nze mbadde nsaba njogere ku musango nga musango wakati olw'ensonga omu yali candidate gwe nakolera Kalulu n'omulala candidate eyawangula ate yawaabiddwa. So kati mbadde nsaba onzikirize nze ninamu ekirowoozo kubajjuke twatu akava mu Kalulu era ate bwe balangirira ogenda mu kkooti awayitako program yagala okufaanana bweti naye nze na stickinga ku kigambo kyange nagenda kyekugamba nti kwegamba nambi nga nambi alina kivaako kwegamba kuva luli generally nze nalabawo wini ya Nalukoola ati nze ne luli ntera gyoga nti nze ndi realistic ne ku luli era nakugamba nti Nalukoola awangudde era ne bagenda mukonde gamba bagenda yisaamu ku budde just balina ensonga zaabwe endala ne nambi awo amini Nalukoola awangudde time wastage naye mulimu okuswala fiki bwe mbamba sente z'okukolera ne sireta mu kati n'okulaga nti munnange tuli bubi nnyo n'otubba baatubba so kati nze ndi oli awo nyiza obutalowooza nti Museveni ate yatuma abantu mu kkooti nze ndoyeza balibe yawa ssente z'okujja eKawempe okukola akalulu oba tukwatagana baali mu kukola si kye yali asuubira okusinziira ku ssente n'enteekateeka ye gye yali abateereddewo so kati balina okunoonya tukivaamu tutya wastage of our time resource kikyegezaako okugamba nti bagenda tumalira obudde era kigenda kuvaayo nga still baswadde Nalukoola kuba bagenda era mu kkooti Nalukoola agenda uwangula wadde nakolera nambi naye I can tell you ge mazima kati era nze wano nalibuza ani yali badde ow'okunenya kuba nambi kati mwe mutumalira budde tugeze mututte Nalukoola kaso yakyogedde kwe yali badde no mwana tu isi singa yatwala isi mu kkooti n'akireyiminga mwalimu emivuyo nga givudde ku nteekateeka ya isi teyatuusa bintu mbudde mu bitundu ebimu isi teyadipulinga abakozi bamala mu bitundu ebimu singa yaleeta ensonga ezaali ku isi n'aluuzi ng'akalulu yali badde ati sitaafuna kwegamba oba judgment yaife valinga naye omuntu gwe yakwata otwala mu kkooti nga ne gwatutteyo ebyaddala tamuyinaako obujulizi kubaza I'm seeing these people manyi bino ebintu mbeereyo mu underground at least abamu bakimanyi obeereyo nga naye obigoberera nolaba nga n'abantu baleese mu kkooti kwegawowa obujulizi kwegana obujulizi omu bulimu ebituli okitegedde kwegamba nti waliwo ttiimu eri mu kwagala okusanyusa omukulu munnaye tuli mu kkooti baatubba akalulu baakwonoona akakati that's not the way we twalikoze ebintu ekisooka mugenda kuswala one omusajja abadde alina limited time now this is the view wa NRM abadde alina obudde butono nnyo tugende mu kalulu era yali badde adda na ku ground yena atandikira okukola emirimu olw'ensonga ono gwe balonze si musajja wa ground Nalukoola oba ojjukira nga tukyogerako nti yagenda kukolerera ennyo party arrangement otukoledde kati no ku ground singa nambi yasigala ku ground muno obudde obutono yali badde overbeatinga oba reducinga gap eyo gyaclaiminga
kati ate kino omanyi mwana sympathy vote eva everywhere awo ndaba sympathy vote ya Nalukoola tugenda okuddayo 2026 nga mwogedde n'omukolera akalulu mmwe abamututte mu kkooti kuoya jaga kalesa java wangula naye nammwe mutusumbwa kati katumuweere eddala oba otegera logic omuntu alabanga mmwe muyisa obudde bw'omuntu n'oli eyamulonda nga ataalonda ga mwana ebintu bino nga teyalonda lwa mbeera ze kuno ayinza okujaga kati kamuwaaka lukuba neli baatukola bwe bati eyali baddaga talina kyatukoze tujja mulonda jaga mwamala n'obudde bw'omusajja temumuwadde budde kukola katumulonde yogedda akole nti mmwe abeerimba nti mugenze mu kkooti kulopa Nalukoola yababba you are wasting our people's time other resources you are wasting ate mukolera Nalukoola kalulu okujjako nga ojja kuddayo ndowooza nti kweganyimireko mu mugongo gwa Twaha mu meya tubbi nabo waayo sanga Nalukoola ono kwegane NRM waliwo ebintu ebikolebwa nga oba bifa balinga Nalukoola nibuza kaliwa n'abatwala Nalukoola mukulu bano balinga abalina kye baagala in the end ojiga watera okwogera ebintu byenne jati ne style osagala nnyo okugenda mu dipu logikuwe naye ekifaananyi kyenjagala osiiga nti alina ekifaananyi kyalinga kyayagala otulaga nti waliwo abantu abeera mu opposition ne bakozesa tools za gavumenti okufunamu sympathy effort yesinga oba okategeera kati nga nimmwe nammwe abatutte abagiwa omuliro kuba nambi bagiwa buwi muliro kyolina okumanya kati abagiwa omuliro agende mu kkooti you people why do you waste people's time anti zeera nja kujja nkugambye bakasiza nenze okusiza ku ntegera yange era nja kugamba nedda omulamuzi alimba full stop ani edda kiro kugaza I tell you openly nti nze endaba yange yeno era banagamba tukawadde nganga inedda okusinzira kati omulamuzi kati gwe tonyire nange nganzi ja kukubira ebituli mu kimunsa wasisobola kwogera ko misango giri mu kkooti waliwo gyotasobola kutuuka naye bwe gunaabanga gusalidde nanja kujja gambe nakimanya Nalukoola agenda wangula kitwayo discussinga n'ebintu ebyogerwa mu kamera naye naawe amazima wagalaba abasajja twali ku ground otherwise wanajjanga ate Nalukoola gwe bawangudde mu kkooti era nja kujja wano nkuwe version endala nga tuge nti kweke tutera okugamba this time for everything wabawo akantu ka buli kadde so konkulusi okumaliza ngamba ntya nti nze nalirowoozezza nti bakoledde Nalukoola sympathy 221 226 wasting people's time neyanza Joma yatuzike ku nsonga ya Honorable Nalukoola ku byonna ebyaliwo misinde gye mudduse babagobye bamukutte bamukubye ekigobi kimu naye byonna tebiriiyo ebiriyo kati kyaliwo wano mu kumaliriza ku kalulu kennyini neyanza muganda wange Fiki ne abatugoberera ku mukutu guno sebo abatugoberera Fiki oba jjukira statements zange zengezaako nnyo okusubmitinga njogera nnyo ku structures esatu ensi kwetambulira knowledge structure eyo njesibako nnyo bakuteekamu gwe obwongo bwo kyebwagala butegeere muganda wange Kwezira wabadde akola submission ye mu kusookera ddala wali ayogedde ku bikolebwa mu parliament nga bateekawo ebintu ebyenjawulo ffe ne tuddukira ku ebyo naye ngeno balina kyebakola ki balina kyebayisaawo bintu bingi ebibadde mu ggwanga lino nga balina byebayisaawo public ne bagibuzaabuza kumbe nomunda balina byebakola ki balina byebayisaawo Afiki fe abasajja abasomi b'ebyafaayo tusoma ku bumu ku mukulembeze nga azze mu buyinza abeera ne kyebayita kalazima oba kalazima kyekintu omuntu okubeera nga ayagalwa nnyo nga yakajja charismatic leadership omuntu omukulembeze no jangu yagalwa nnyo nga je no Museveni mu myaka gya 86 abantu bakuba enduulu bajjajjaffe ne betala bako ne bakuba enduulu ne bagenda ku makubo olwokuba je no Museveni afuse president wa Uganda naye charisma eyo yakola ki yaggwawo attractiveness eyo yakola ki yaggwawo nti omukulembeze ne wojjanga bakwagala batya otuuka ekiseera n'oggwako obotegera ekintu ekyo essaawa zino je no Museveni wano mu Buganda n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo General Museveni bwajja n'abanga akunoonyeza akalulu kizibu nnyo okuwangula akalulu because kiri kyakola ki kiri kyaggwako era n'omugenzi Tamale emirundi yagamba nti NRM eringa ambulance eyo giraba ambulance eyo nga bagipakinze wali ne bakugiramu omugato oyinza kugulya oyinza okulya omugato gudde mu ambulance oyinza okulya enyama evudde mu ambulance olw'ensonga nti ambulance tumanye evuga abalwadde ne bafudde kati ye NRM kyenjigirageranyako yes that is the reality because kiri kyenkulaze Kalazima kyamuggwako General Museveni
charismatic eyo yakola ki oba oyagala yaggwako kyova olaba abamu aboogezi batugamba the best dancer oba the good dancer knows when to leave the stage. Kakati Nambi ku nsonga za Kawempe ne bwe yandibadde aziniddewa ne bwe yandikoze atya yali tasobola kuwangula kalulu ka Kawempe. Nabadde mu kooti olunaku lwajjo era nebaza kansala Liitongo yasubmitinze obujulizi bwe ng'ekyamazima bulaga obulimba n'obulyaza amaanya n'obukumpanya obwa Honorable Nambi okutwala Nalukola mu kooti. Maliriza ebigambo byange ng'era fiki nkugamba nti bannayuganda batugamba nti omusango gwonna egubanga guli mu public, it is public domain. Ffe bannayuganda twasazedde omusango gwawe gwino okgenda. Ffe bannayuganda ffenaffe tuli balamuzi fiiki tolowooza munno omulamuzi yoli yekayeka abeera mu kooti asala emisango. Naffe wano tuli balamuzi. Taata bodde ewaka bakulopera omwana omusango gwe yakoze eki nogaba kakuba embooko 2 oba embooko 3 ne maama nadonaga gundi nantaba wakoze ensobi kakuba embooko 2 oba mmeka. So buli muntu mulamuzi mu ngeri ye. Ebintu bya Nalukola abantu babigoberedde. Abantu baali balamuzi mu nsonga za Nalukola okuva day 1 okuva mu nominating. Abantu bamanya amazima gakola ki? Tumanyi nti kooti ensala yaayo ejja kusala nga Nalukola yawangudde omusango gw'omu kooti ate nga Nambi alina okumuliyirira. Naye kyenjagala okumaliza nakyo fiiki a fool at 40 is a fool forever. Bannayuganda n'ensi eno abatugobera bali ku Fiiki Media we are not fools. General Museveni yali emabega yasuna endongo alowooze nti ensi ekyazina nefe abamu obwongo bwaffe buba bulengera gye tukola ki twagala nkyukakyuka tugenda mu protest vote 226 neyanzikibonzikiriza empumulemu wano wennyini leero program gye tusoose okufuna oba omulamwa butaliimu nkaayana omulamwa sigulangako osoose kulaba lwaleero nga tewali byabanabo okuziragama wali twanjaye wali olasajaege. So, katukomewo, tugere ku kotimasho, tuwasike kugaba olunaku lwaleero.